Mmanyi simumanyi. Amanyanze Victoria basudde Nanshinga kawonawo ni mwana wa Hamana. Simba wao, Simba wo. Manya kazindalo kano nze nnyiniko. Kana akaana ke kaali kafane taata waako bannange. Wangi taata. Nandi oyinza obutabyogera. Mirundi emeka ng'okalaga. Lwaki tukakayanira? Tukakayanire. Onoobyogera. Kali gwe oba osembayo. Amanya Namukalwese Sinto omugenzi basudde. Nze nalindeza akaana kano mu mmotoka basudde weyafiira. Naawe oli kaawonawo. Njoje ebyo byogera. W'omulala Amanya nakabiridde ati baali mola omugenzi basudde mbeegaliza emirembe gya Kristo. Nze Hajjati Sofia Namakula. Wanyina omulungi Mukama abanjagali. Walaayi. Nze Nabatanzi Margaret. Naye abala mwaba kamera mutusiikiriza. Abantu baagala okulaba ku bantu bano bulungi oba tukole tutya mutambule nga mutunula eri natwe mwesimbe bwetuti kubanga abakamera batusiikiriza onaayogera erinnya titumulaba si bwe kiri. By the name I'm called Katende Eria, the son of late Kigongo Edward. I was lost but I'm now back home. How do you? Nze wasoko simansi basudde. Nze nasoma Ssaalongo Erimani. Nze namuwa Ssaalongo. Nze ku balongole. Mu dakiika entono ennyo neebaza nnyo Mukama Katonda olw'obukuumi bwantaddeko nze ng'omuntu. Sserunjogi eyali mu kabenje k'emmotoka eyo nendeka Victor komawo wano. Victoria jangu wano. Naye ebiseera ebisinga nsanyuka nnyo nga ndabye ku muwala wange ono kubanga nzijukiramu obulungi ennyo abajja okututaasa akabenje nga mmenyese okuva mu Kiwato paka ku Kagera akasembayo amagulu nga gagize bwe gati naye ng'obwongo butegeera bulungi. Netunuulira muwala wange emyaka 2.3 nga yeekubako enfuufu ati ye talina nakamukoonyeeko nenyamba Katonda wange. Ate yabagamba nga nzije wakati peretufa. Kale nenebaza Mukama Katonda olw'obukuumi bw'ataddeko. Nenebaza nnyo bannaffe abatwagala ennyo bwenkanidde awo abatuwagira. Abawagira Hamani basudde era bamunyumirwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala. Sserunjogi Tom Batenda weewa.